wabadde atambulira ku lyato ku nnyanja Wamala era bamukwatidde wakati w'ekizinga eky'Ekiraza ng'agenda okusomoka adde ku mwalo ogw'Ekannamukwiri ogusangibwa mu disitulikiti y'e Mubende nga n'eryato lyabadde avuga nti yalibbye ku muvubi omu ate yatoloke. Kyokka mu kumukwata aliko omuntu gw'afumise ekiso mu mugongo era omuntu oyo n'addusibwa mu ddwaliro ery'Emityana. Katuuva Vincent akawungezi k'eggulo yafumise ekiso era n'atta Reverend Father Kasambula Joseph atow'emyaka 65 abadde akolera mu kigo ky'e Lwamata mu disitulikiti y'e Kibuga. Nga Father oyo baamutidde ku kyalo Lukunyu okumpi n'omwalo gw'Emmamba mu disitulikiti y'e Gomba. Nga Father yabadde agenze kugoba muvubuka oyo ku ttaka lye erya acres 15 Father kwe yazimba n'enju. Kyokka omuvubuka oyo n'alyesenzaako ku kifuba. Ssentebe w'eggombolola y'Ekyegonza mu Gomba Seguya Godfrey ategeeza CBS nti abakulembeze wamu n'abavubi ku nnyanja Wamala beegattidde wamu ne balondoola omuvubuka oyo okuva ku makya okutuusa bwe bamukutte. N'asaba abakwasisa amateeka nti bamukangavvule bamuwe ekibonerezo eky'amaanyi. Njagala okwebaza chairman wa Leke Wamala Mwamutwe Kimungu yatwadde nnyini n'abasajjazi basobola okukwata omusajja oyo kali butemu yatemudde Father Kasambula. Twebaziza nnyo chairman nga ali wa Leke Wamala ow'abavubi atuyambye nnyo atwadde nnyini yotadde amafuta n'etutambuza wonna paka ze tumukutte. N'abavubi bonna ab'oku Leke Wamala ababadde beetabye mu kumulondoola bwe wabadde atuuka mwebale nnyo mwebalire ddala omutima gwe mukoze. Naye mulanga gwe nkubira gavumenti ku nsonga eno. Omwami yabadde mukimu ebbanga lyonna yatta n'abantu ekalangala. Gavumenti nemusalira emyaka 2 ate abalamuzi ne bakendeeza ne bamuza ku myaka 7. Bwe yavaayo abadde amaze emyaka 2 ku kyalo era kwavudde okutta Father. Nsaba ku luno bonna abakutta ku nsonga eno omusajja balemumukwasa kisa kubanga mutemu. Olaba n'abamukutta abadde era agenda kuttako omutwe tumanyi banayanawona tukusabira atwalidda Mityana. Yakulanga omuduumizi wa poliisi y'e Gomba Afande Lugumayo Charles naye yeebazizza abenyigidde mu kikwekweto ekyo ekikutte omuvubuka oyo n'agamba nti omuvubuka oyo bamwongedde ku kitebe kya poliisi ey'Empigi gy'agenda okuwera ennemba n'emisango oluvannyuma. Ku lwa CBS nze Patrick Seruga. Y'omugenzi Reverend Father Kasambula aziikiddwa olwaleero ku kitebe ekikulu eky'essaza lya Kiyinda Mityana.